ensonga y'ekibiina okusalawo mu kagenderere okukandaaliriza abantu okuba abendera nayo yeetaaga okutunulwamu kubanga sisitimu eno gye tulabyeko emazeemu abantu amaanyi era ebalaze nti lwaki mubakandaaliriza nga ate mumanyi bwe bamugenda okuba bendera naye ng'oggyeko ekyo ekibiina kirina okubawo n'enkola eri deliberate nti bannanga batafunye bendera tugenda kubayisa bati tugenda bakuŋŋaanya twogereko nabo tubakume si kutwala abantu nga byonziira olw'okuba tebafunye bendera bw'omulabako ku kitebe ng'ate wamulabyeko nga yimiridde n'omuntu ali independent nga mumugajambula abantu ku kitebe babadde bagajambula abantu bannange abayinza okwebuuza nti nakandi topapye okuva mu lwokaano nga tebannakusunsula topapye okujjayo okusabako nga kadi tezinnabakugabwa nedda nabagambye nti system bw'ebeera nkyamu ne bw'eba nga yandibadde ekuganyula ebeera nkyamu kiba kyambulyazaamaanya nnyo gw'okulinda okuganyulwamu egyo emiwaatwa egiri mu toliwa kitalo nga gwe wolowooza twali tulabye abanene emirembe engalo tine yakuwa emagezi okunobewa omusajja simanya teyeetikka ki weetikka mbugo wanoba ewanita amongi ng'olowooza jozze onoofunayo ekituufu mumumpeere kano ka vidiyo nakandi how are you system eno gye tulabyeko okukandaaliriza abantu okubawa bendera tulabye system eno ebaddewo lwaki mumanyi abantu bemugenda okuwa ate ne mubakandiriza genda mu kibiina kyoyagala lwaki ogamba babakandiriza ng'ate byabakama tannaba bakola ki we banaabasooka byabakama n'abasookayo kalabe gwe twale tetukumanyi nakukumanya Anita Amongi yakutuma naye toyina kyoli wali omanyi nti n'ogenda kujja obayitemu bwoti ng'olinga musota nga Shamimu wali ne Zahara bonna balungi naye gwe banaatuwa gwe tugenda okgenda naye tosaana togwanidde tolibeera kati genda mu sisitimu entuufu sisitimu ki kyogamba gavumenti eriwo sisitimu eriwo yo etambula bulungi nakandi mwogere bitono we mufunayo abantu ku kyalo ne mubakuŋŋaanya olw'okuba mubawaddeyo omutwalo mubawaddeyo ebiri okubamalira obudde awo mulowooza muli bakitalo nnyo temuli bakitalo genda ewa Mpuuga genda ewa Lukwago genda ewa Olusaniya genda ewa simanyi ewaani ewa Kagege gye bali nakandi sisitimu oba ekubodde kirungi ogyeggyemu nga bukyali togenda tukandiriza n'abalala singa mukolanga kana akakyala kale ate omusango oguteeka ku sisitimu ya NUP erina musango ki ekituufu wejjeemu ng'okimanyi togenda kuwangula kaadi bali abakyala banene bakusinga era singa kaadi zibadde zigawa bbiri mu kifo kimu era tewandifunye kyogamba nakandi we weesimbawo n'abo abakyala nga gwagaba kaadi osobola ogyewa era tosobola gyewa osobola ogyewa Shamimu oba osobola ogyewa Zahara kubanga naawe kyebali tokiri mwekaza bwekaza mwena ebikunembe byammwe gavumenti bye yaleeta mu NUP ate bannange ku luno we muba mu kansala mulimu abayingiddemu mube pite mugenda kubaamu na kiyenje na kimu ekiyingiramu ffe tubakakasa n'ekinaayingiramu bagenda kiwa nga bakimanyi kikolera enyaleemu mubeere nga mukimanyi nakandi toyina kyoli toyina Mukampala ani akumanyi banno bali eri bagenda ne banoonya abantu ne banyoonya obuwagizi gwe tetulabangako wonoonya na ku buwagizi wadde n'akamu bino wabadde omanyi byanyaleemu eno bagiyita ground NUP woba wayingirako mu ground n'olemwa it's up to you NUP teyina buzibu era ffe tuli comfortable nabo be bawadde kaadi ne be bagenda okuwa oba ekandiriza oba tekandiriza tebitukwatako wabula ffe tukimanyi ne we bataabalonde ne we bataabawe tugenda kuwangula omuntu tubuulire gwe baagajambudde omutuleetere vidiyo ensi yonna ebadde eraba ani gwe baakute ne bamugajambula ani
nakandi tukimanyi okolera Anita Among, tukimanyi oli aledisi wa Anita Among, yakuyingiza n'abalala mwebali bangi. Temugenda funa kaadi gwotuyambye, goodbye, otuwonyeza okutawaanya ab'akakiiko k'ebyokulondesa ab'NUP, otuwonyeza n'abalala mwebali. Mwekuŋŋaanye muwere, mukole obubiina bwammwe olwedde weebuli. Babasindikamu nga mulowooza mbuno byebiri eby'omulembe guli ogwagwa 2021. Ekibiina kyali kipya nga tetumanyi ani gwe tusobola kuteekawo, naye kati kyekenneenya. Tumanyi asobola okulya munnayuganda olukwe, tumanyi asobola okufuna ssente, tumanyi asobola okutema munne, kati yemmwe guruupu. Babakumeekume batya. Ekibiina olwedde kyayogera nti woba tufunye kaadi simba mugongo gwa munno, oyagala babakumeekume batya. Omuntu olina emyaka 18 okudda waggulu, oyagala bakusembeze batya, bakuyonse mabeere? Babayonse mabeere nti musembere. Temumanyi kiddako, temumanyi nti neggwanga Uganda livunda liggwawo, temukimanyi nti nomwajjamu NUP kujjako Museveni. Gwe tokimanyi nti n'ekifo kyeweesimbako kuli mwabaddeko abantu 3, naye ng'okimanyi bulungi tosobola kulya kaadi. Bantu mmwe mwekaza, tribe yammwe yeekaza. Museveni yattanga abantu najja n'agamba gundi yassa abantu, nekeekaza kati yeggwe. Ekizibu kyonna okimanyi kyoli, naye era sitiiru oze mu kamera weekaza. Gwe twalina tetukumanyi, twakuwona n'okuwona. Bantu mmwe muli babi. Kati ekibiina ky'osiiga akasa okisiigira kyakasa. Olwedde twakumanya, tubamanyi, toyina kyoli. Mu Kampala ani akumanyi? Ani akumanyi? Wabula mwesonyiwe NUP, woba omanyi nti no wajja kunoonya kafo, genda weesimbewo bakakuwe. Woba tokimanyi nti no tewajja noonya kafo, totutawaanya, twesonyiwe, tuleke tulabe bulabi. Temutumalaako mirembe, tulina ebizibu byaffe ebitumala, twagala kujjako Museveni ate namwe mutunoonyeza bufo. Tetuli ku level ya bufo. Tuli tubadde ba opposition kati twagala kulidinga ggwanga Uganda. So temutusumbuwa, tetuli kumaanyi ga bifo, tuli kumaanyi g'omukulembeze w'eggwanga. Okitegedde gwe nakandi. Ddayo ewammwe Kawumba, gy'oba weesimba. Weesimbe ku bwerosi, tebannagaba kaadi z'abeerosi kirabika ab'NUP. Genda ofuneyo ekifo kya chairman w'ekyalo. Woba owulira oyagala okubaako mu kafo ka NUP, oba omanye mpito nabutuukako sirevozo. Mulowooza mwogera oluzungu muli bakabi nnyo, temulina kye muli. Amagezi buba bwongo teguba mugejjo. Kali awo kafuguma. Good Life Edi mu muntu agingire. Wali otukuba kana akakyala ng'okimanyi bulungi, oba wali tokimanyi simanyi, I'm sorry to say that. Akakyala nga kawagira Anita Among, kaladdisika Anita Among ye yakasindika, naye ng'okakubira akalango. Kati kano eno loosi ng'ogiyingiza mu NUP. Good Life Edi, gw'olaba kana akantu kasaana. Olaba omuntu yalemwa ne okumanya ekintu ekitono. Bifu yali ku Zahara ne Shamimu nti bifu bagyeinako babiri ye tebimukwatako, naye yali ayagala akakiiko kamuyite kabatuuze nti ate ggwe ng'ate tokiriimu ekyo ekintu, naye ng'oyagala nawe bakusembeza olw'okuba nti oli mu kifo kimu ky'ovuganyako kyekimu. Ne weebuuza ekyo ekintu ekitono, olaba omuntu omukulu kyamulema, anaasobola okutambuza eggwanga Uganda. Nga umanyi, simanya umanyi MP, simanya Kampala Sentulo. Olaba akantu akatono kakulema okumanya nakandi. Gwe bakuwa ekifo ekyo ekinene bwe kityo. Kasita ffe twalaba nga NBS ne ka BBS nga bwe bukuwa IP, bwe buku IPinga ne tumanyirawo oli munyampi. Anita Among ye bye yakutuma bigudde togge. Thank you. Otulabyeko nnyo webale kunyumira mu ngoye za red. Genda ko muza bbulu n'eza yellow. Mulowooza mwambala bereti tetubamanya. Gasiya. Wama tugenda mu protestive vote. Tuwangule. Tujjeko buno obusajja. Tubukooye. Tusalewo eggwanga lyaffe lituddire. Kalabe.